أيها الإخوة، فأوصي نفسي وأنصحكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Oluvannyuma lw'okwogerako Allah n'amatenda amalungi agataliimu bukendeevu, tumusaba Allah nga tumwegayirira olw'ekisa kye ekyakulembera obusungu bwe, asse okusaasira n'emirembe bidde eri omwagalwa waffe nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, n'eri abo bonna abamugoberera era abamugoberera okutuusa Allah lwe tugenda okubeera nga tumusinkana. Siyinza kubeera mu lukuŋŋaana bwe ruti ne siraamira mwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah, ng'era Allah bwe yatulaamira n'atulagira. Okutya Allah mulimu entanda gy'olina okwesibirira, gy'ogenda okutuuka nayo mu maaso ga Allah. watazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa. fa innaka satamutu, akaseera kajja kujja nga kakufa akalessa buli kyonna ekiwooma ku nsi. Nga wawulira amawulire g'abalala nga gajja ku ssimu ne ku leediyo ng'ogawulira agaliko omutwe oguga nti sad news, nga bw'olaba gatambula agago n'agange bwe gajja okutambula nga baga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maama gundi afudde, sheekhe gundi afudde, inginiya gundi afudde, dokita gundi afudde, pulezidenti w'egindi Allah amujjuludde. Nga bw'olaba amawulire bwe gatambula ag'abalala, nga wawulira ebirango nga babika ku leediyo, ne babika ku Voice, ku Pearl of Africa, ne babika ku CBS, ne babika ku social media. Nga bw'ogalaba gatambula n'agago gwantunuulidde ampuliriza bwe gajja okutambula. Twesibirira entanda, entanda esinga obulungi yakutya Allah, kukola mirimu ki? Okukola emirimu emirungi Allah waffe subhanahu wa ta'ala gyatwagaza. Abantu b'e Lugazi eno muli kumpi nnyo n'ekibuga, naye Lugazi yafuuka wala olwa jjaamu. Okutumamu embalala n'okutuma e Lugazi bakutuma embalala, ngamba mbalala weerimba Nyankole so ow'emukono nga tebakutumyewa
bange mmoroka osobola ogimalamu essaawa 6 olwajjaamu ali emukono. Kati olaba omuntu ng'atuuse wano n'abasomesa nga Sheikh Abdul Karim bw'abadde atusomesa, bambi teekayo omwoyo ayise mu biwonvu okukola ki? Okutuuka wano. Teekayo omwoyo omunene nga gwakuyiga, so si gwagamba nti bulijjo mmanyi oyo seeka munene, bulijjo kasajja katono. Yenze nga bondaba sirina nnyo makulu. Omanyi nze Mungu yampa ekigezo, buli andaba nnyoma, naye oli amala kuwulira binvuddemu n'aga nti abadde ayogera ebirimu ku maki, naye bw'otunuulira endabika yange sirina nnyo kisikiriza. Ate kiki bw'ontunuulira bw'oti, kiki kyolaba kyensikirizaamu abantu? Kati n'olw'ensonga eyo ow'ebyuma nzije kyembadde mbagamba kasita nteteganya eyo nvuddeyo, ngenda kwogera ku musomo gwe bampadde, birrul walidaini, okuyisa obulungi abazadde abatuzaala. Nze nno ekigambo abakadde kimpulikira bubi, ndabanga era abatabawadde kitiibwa, naye munneegatteko tukozese ekigambo ekigamba nti birrul walidaini, okuyisa obulungi abazadde abatuzaala, taata ne maama. Bamaama baffe abo abatuzaala, ansookere ku bamaama, abakyala bayita mu bingi. Okufuna olubuto kyokka si kyangu gye bali, ate era nga ne bw'aba talufunye tasobola kutereera mu bulamu buno obwensi, nga Mungu yamumye mwana. Okubeera obubeezi olubuto okulufuna, it is a process. N'okubanga talina mwana, it is painful. Mungu bw'aba tamukwatiddeeko asobola n'okugwa mu shiriki, naye bw'abanga Allah ayisizzaako, abo ne batuzaala mu mbuto zaabwe, tubawenga nnyo maximum respect. Okulera obulezi omwana mu lubuto emyezi 9 si kyangu, kizibu. Okugenda obugenzi mu ddwaliro okumugamba nti push, abamu bayitirayo ne bafa, ne babika teyafiiridde mu lutalo lw'abakyala. Neewuunya bwewuunya muntu avudde mu bantu abo mu process eyo enzibu nga be batuzadde abo, bamaama b'enkyabo, bamaama b'eggwanga, n'okeera ku makya n'okwata omuggo n'omukuba. Ne bukeera ku makya n'owanvuyo olulimi lwolwo oluwanvu n'ovuma. Maama tawanyisizibwa, maama talina spare, ekitiibwa kye kyalaga wala. Oyo muguzi yeetaaga okugonderwa ennyo n'okufiibwako. Neewuunya basajja bali wano ng'abakyala abo bayita mu buzibu,
ne bukeera ku makya n'omuyumunguza bw'oti. Senga mmwe mwali mufuna embuto ze bafuna, senga mwetugana dda, naye abo okugalula obugaluzi oluyi n'omukuba ewa Katonda oba ozizza gwa naggomola. Badde wano mpuliriza Sheikh Abdul Karim ng'ayogera ekigambo nti abasajja abatalabirira baana ne babalekera abakyala beetaaga kusaalirwa esswala ey'etakbiira emmeka? Ey'etakbiira ennya. Obupapula mugira mulindako buleeta. N'olw'ensonga eyo abasajja abali wano okuyisa obulungi abakyala abayimirirawo mu nkuyanja y'ebizibu, ekyo kyokka kyali badde kikumala okubeeramu ekisa mu mutima obutakkakkanya mukyalo oyo. N'olw'ensonga eyo mbalaamira nga nabbi bwe yatulaamira wastawisu binnisaa'i khaira, abakyala bammwe mubayisenga bulungi. Omukyala aleme natuuka kugamba kigambo nti omusajja oyo oba alifa lumba eki, naye ng'omumya emmere ng'ate gwe wamugja ewa kitaawe n'omusabayo. Mubeerenga ne kalimayinda mu mutwe, ebigambo bye mwayogera wali ku mukeeka kunnika nga taata w'omwana oyo amukukwasa oba mwannyina nti okkirizza okugatta ne Mariyamu ku lw'amahale g'omuwadde, eddoboozi eryo lijjukirenga ng'oga nti nzikirizza. Wali okkirizza ki? Kumumma mmere, kumusuulira baana, kumuleka mu nnyumba, kumukuba, kukola ki? Wakkiriza ki? Wakkiriza kye bayita almasuuliya, bwe bayita obuki? Obuvunaanyizibwa. Oweetunula mu musajja gwe atudde wano mu muzikiti e Lugazi, ddala olina obuvunaanyizibwa mu makaago? Oli wa buvunaanyizibwa? Abalina obuvunaanyizibwa musitukeeko. Abalina obuvunaanyizibwa musitukeeko. Abalina obuvunaanyizibwa musitukeeko. Ndowooza mulabe ennamba y'abantu abasigadde wansi abakaabya ekitonde ekikyala amaki. Mbeebazizza nnyo okuba n'obuvunaanyizibwa. Allah abasasulemu ekisinga obuki? Ekisinga obulungi. Njagala kwogera ku birrul walidaini, okuyisa obulungi abaki? Abazadde. Inna min akbari alhuquq, mu bisinga obunene ebyobuvunaanyizibwa nga Allah agenda bitubalako abitubanje, wa aujabaha, era nga byabwatteeka ala almuslim, ku musiraamu yenna, haqqul walidaini, bwe buvunaanyizibwa bw'abazadde ababiri. Kyovulaba Allah subhanahu wa ta'ala yabulinaanisa oluvannyuma lw'obuvunaanyizibwa bwe obukulembera byonna. Wa abudullah wala tushriku bihi shay'a, musinze Allah mumwawule, wala tushriku bihi shay'an, Allah temugattikanga akantu konna. Allah yazzaako hakki ey'okubiri ennene oluvannyuma lwa hakki ye.
n'atugaa nti wabil walidaini ihsana, temwerabiranga okuyisa obulungi abazadde abatuzaala, taata ne maama. Ekyo Allah yali atulaga obuvunaanyizibwa obunene bwe twetisse. Bali awsa, Allah yatulamira al ihsanu ilayhima, okubayisa obulungi bil ma'rufi, nga tubayisa buki? Buli kyowulira nga kimusanyusa, ekitaliimu kujeemera Allah, kimutuuseeko, kimukolere. Oyo taata akuzaala ne maama. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wawassayna al insana biwalidayhi, twalamira omuntu eri bazadde be, hamalatuhu ummuhu wahna, jjukiranga maama we yakusitulira mu kiseera ekyobuzibu. Maama we yakusitula mu kiseera ekyobuzibu. Akaseera k'okusitula omwana kaseera ka buzibu. Awanda, n'ayoya, ne yeekyawa. Bw'atuuka obutuusi mu ddwaliro, ekisa ekimu ekimuyitamu bw'ati, ekisa kimu bwe kiti, tolina ggwe ky'osobola kisasulira. Ne bw'oli mugulira Prado, ne bw'oli musuza mu kalina, tosobola kusasula kisa kimu bwe kiti. Maama w'oyo kye yayitamu ng'akusitula. Allah yatulamira okuyisa obulungi abazadde, naye yasookera ku maama. N'aga nti hamalatuhu ummuhu wahna, maama we yamusitulira mu kaseera k'obuzibu. Abamu babalongoosa. Muvubuka gwe ali wano, ne basala maama wo, n'afuna siza ku lulwo osobole okufuluma, n'omala okutuuka ku nsi, n'owaganyala, n'omusooza, nga bamulongoosezza bulongoosa ku lulwo. Abamu baba nasula n'ekkirita, ebaga nti omutwe gw'omwana munene, ne bamutunga wuzi mukazi wattu, bamugjamu omwana omuwala, n'amala okutuuka ku nsi, n'alaba mbu mulungi nnyo okusinga maama we. Maama we n'amugambako nga takyakola ki? Takyawulira. Allah yasookera kuba maama okutulaga obuzito bwe bayitamu. Hamalatuhu ummuhu wahna. Kyava Allah subhanahu wa ta'ala yatenda ebitendo by'abannabbi alayhimu salatu wassalaam bibirri lwalidaini, n'abatenda n'ebitendo ebyokugondera abazadde baabwe. Bannabbi Allah bayogerako, yabatenda n'ebitendo ebyokugondera bazadde baabwe. Yayogera ku nabbi ayitibwa Yahya, yaga nti wa barran biwalidayhi, yayisa bulungi n'agondera muzadde we. Walam yakunu jabbaran asiya, teyeetwalako kiwaji. Abazadde nga tuzadde abaana bakiwaji, n'anywa enjaga n'ayagala ajja kukwate, n'anywa enjaga ayagala ajja akwate nnyina amukozese.
n'anywa enjaga n'ayagala akube kitaawe amukwatira ejjambiya amugamba amusalire ku kibanja era Allah bwayogera ku nabbi wa Allah ayitibwa Yahya wa barran biwalidayhi ولم يكن جبارا عصيا Baganda bange abasiraamu n'abavubuka abali wano ekigambo ky'abazadde tukitwale nga kikulu okulongoosa gye bali simanyi lwaki mwampadde topiki eno Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya Allah yamulagira okugondera abazadde be abayise bulungi aleme kubeera mujeemu gye bali mirundi emekanga abazadde baffe si basanyufu gye tuli olw'enneeyisa yaffe yagamba nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti rida Allah fi rida alwalidain buli yonna ayagala Allah okumusiima alongoose eri abazadde agondere abazadde fi gayri ma'siyati llah ebbanga lyamala nga tebamulagidde kukola haramu wa sakhati llah fi sakhti alwalidain obusungu bwa Allah buli eri abo abanyiiza bazadde baabwe simanyi oba bazadde baffe basanyufu ku neeyisa yaffe simanyi oba bazadde baffe basanyufu tulongoose eri abazadde ejjana
okujiyingira longoose eri abazadde oluvannyuma lw'okwawula Allah. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuulira mu hadisi empitirivu obulungi obuli mu kulongoosa eri abazadde, nga ne mu kulongoosa eri abazadde qawlan wa fi'ila, ebigambo bye twogera gye bali ebitabaleetera pressure, ebitabaleetera maziga, okwogera ebigambo nga biri soft eri abazadde, n'otakanduukira muzaddewo n'atejjusa kuzaala. Al ihsan bil kalami at-tayyib, tulongoose gye bali nga twogera ebigambo ebirungi, okukakkanya amaloboozi we bali, obutasitula maloboozi. Abaana abamu bagenda okulaba ku bazadde baabwe ne weewuunya, agamba azze kulaba taata ne maama, n'ayogera nabo ng'ali ku WhatsApp nga tabatunudde na maaso, wabula n'ayogera n'ate bw'akyatinga, naye ng'agamba azze kulaba ku taata ne maama. Obudde bwe yali maze ng'ayogera ne taata we ne maama we, ali mu maaso gaabwe naye ali ku WhatsApp, okukakkanya amaloboozi we bali. As-salatu al-mustamirra, abalina abazadde nga bagenda dda nga Allah yabajjulula, muyitirize nnyo okubasabira. Buli mu ssala teriyo dduwa esinga bulungi nga kugaa nti rabbi ghafirli walwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Addu'a almustamirra, tojja dduwa kusabira bazadde bo ku lulimi, oli mu ssala okubakolera ebirungi, okusaddaaka, naye abasinga obungi bil aks tukola kyennyumi kyakyo. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okumanya yatubuulira obulungi bw'okugondera abazadde abatuzaala. Abavubuka bangi bajjanga mu maaso ge nga baagala okgenda mu jihaadi, naye nabbi yababuuzanga ekigambo kimu, ahayyu waliduka, muzadde wo akyali mulamu? Qaala naam. Muvubuka yaddamu n'agaa nti bazadde bange we bali. Nabbi kyava bagaa nti fafihima fajahid, muddeeyo mubeere ne bazadde bammwe. Naye olwaleero osanga abaana eyo yali jihaadi, nga nabbi azzaayo abavubuka abamusabye beetabe mu jihaadi, jihaadi eya sunna, n'abagaa musooke muddeyo mufune permission mu bazadde. Naye olwaleero osanga omwana ali nnyina ennyonyi n'agenda e Canada, n'agenda ku kyeyo nga ne muzadde we tamanyi, akuba ssimu ng'amaze kutuuka. Bangi batambulanga n'abazadde tebategedde, abamu tutuuse ne ku ddaala eryefumbiza nga n'abazadde tebamanyi. Akulabira awo ozze n'abaana, oluvannyuma lw'emyaka 7 ozze n'abazzukulu, n'abonaabona mukazi wattu, taata wattu, ne balanga ku leediyo, omwana baamubba, omwana yabula. Naye ng'omwana yagenda dda yeefumbiza, ali mu kuzaala, naye nga n'abazadde tebamanyi. Naye bw'abanga bali nabbi mu jihaadi abazzangayo, n'ababuuza nti ahayyu waliduka, bazadde bo bakyali balamu? N'agaa nti fafihima fajahid. Naye gwe n'olinnya ennyonyi n'ogenda ne weefumbiza nga ne muzadde wo tamanyi, n'odda oluvannyuma lw'emyaka 10 ng'ozze n'abazzukulu. Olowooza baba bawulira batya ekiseera ekyo nga tebakumanyi gy'oli? Oli n'agenda ku kyeyo olw'okuba agenze London, olw'okuba agenze Canada, olw'okuba agenze kunoonya ssente, naye nga n'abazadde tebamanyi.
ekyo kiraga butagondera bazadde na kubaweebuula. Bw'abanga jihaadi efaanana bw'eti ennene, jihaadi tatawwu, nabbi yabazzangayo n'abaga nti abazadde bammwe bakyali balamu. Naye ate ekitali jihaadi, bameka abavubuka olwaleero abakoze embaga nga ne bazadde baabwe tebaliiko, alaba amuswaza okumwanjula mu bantu. Teriyo kitaawe mulala. Oyo afaanana bw'atyo ye kitaawe yakuzaala. Oyo maama gw'olaba afaanana bw'atyo, wadde weetunula mu ndabirwamu n'ekulimba, oyo ye maama wo gw'oteekeddwa okuyisa obulungi. Teriyo mulala. Shaitaani tekulimba nga n'opangisa abantu obayite bazadde bo nga bazadde bo gye bali. Bw'alabika bubi, bw'aba alabika bubi lwaki tomulabirira? Alabika obulungi. Akuswaza muki? Ni bw'aba si musiraamu ye muzaddewo. Ekyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali akikozesa kulaga kitiibwa ky'abazadde. Togezanga ne weewulira nga amaanyi okugalula olugalo bw'ati ekibatu kyo, ogeze mu muzadde omugere nja kukuba. Abaana abamu batuuza bazadde baabwe, tuula nga sinnakukuba. Ejjana onoogiyingira? Onooyingira ejjana? Allah kuyayisiza obeere ku nsi bw'otyoba olaba otyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi endala أن الجاهم السلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يجي للنبي نامغانتي يا رسول الله أردت الغزوة njagala genda kulwana mu kkubo lya Allah, waji'tuka astashiruk, naye nzize nkwebuuzeeko. Faqal hal laka min maama wo gyali? Qala na'am, n'amugaa nti maama wange gyali. Nabbi yamugaa nti ilzamha, genda obeere ne maama wo. Fa inna aljanna tahta rijlaiha, ejjana eri wansi wa bigere bye. Abaana abali wano ab'obuwala, ejjana muginoonyeze mu bamaama. Olw'emyaka bwe mutuuka ne mwewaggula ng'olaba ojjudde, bavubuka bakwogereza abatali basiraamu, maama wo n'akugoba ku musamize, n'akugoba ku muyaaye, n'akugoba ku museegu nga tokyamuwulira. Olabanga maama wo atategeera. Oyo gw'olaba oyo ali mu katale atunda ennyaanya n'obutungulu, Allah kwayisizza n'obeerawo. Tomuyisangamu amaaso, muwulirize. Bw'akugobanga ku musamize wulira, bw'akugobanga ku mulaasi muwulirize. N'ekyo tutuusa ne tuba nga tetukyawulira olw'okuba alaba amabeere gali waggulu, alaba atudde mu meekaapu. Oyo omukyalo oyo gw'olaba oyo gw'otawulira mwe wava n'akusindika. Toli wa kitalo, ye yeewa ekitalo gy'oli. Tugondere abazadde, tubayise bulungi, ate era tubawulirize. Njagala kumaliriza n'ensonga zino, omusomo guno gunnemye okumaliriza mu butuufu bwagwo. Njagala mumalirize n'ensonga zino abazadde abali wano. Lwaki abaana baffe be tuzadde ku mulembe guno kwe tuli, kwe tukyawangaalira, tebakyatuwulira ne batuuka ne ku levo eyagala okuba abazadde? Ekisookera ddala mu nsonga z'enjagala tuyambagane nazo, esookera ddala giyabul adilu baina al awlaad,
obutateekawo bwenkanya wakati w'abaana. Abazadde mubeerenga benkanya wakati w'abaana, teriiyo byana na mwana. Leka kulaba baana bo ng'abalala baana ng'ebirala byana. Mu baana baali kugasa tomumanyi. Ebyo byolaba ng'ebyana ebitalina makulu, naddala abasajja abali wano mugenda ne mukyawa abakyala ne mukyayiramu n'abaana. Omwana we yakola kigwokyawa olw'okuba okyankalanye ne maama we n'abaana n'obakyawa, ne mutuuka n'okukolimira abaana olw'okuba omusabyeyo emitwalo 5 n'akugamba nti taata sirina, n'otandika kukolima. Temunyambye, natunda ekibanja kyange mbasomese. Ani gwe wali oyagala abasomese? Lwaki ojjukiza omwana by'omukoledde mu buto? Tubeerenga benkanya wakati w'abaana baffe. Osanga abazadde abamu nga be bali wakati mu kutabula ate abaana be bazadde. N'otula n'abaana abamu ne mugeya ate mutabani wo, n'otula n'abaana abamu ne mugeya ate baganda be. Ate gwe omuzadde ogeya abaana bo olw'okuba onaakuwaayo ka sukaali, olw'okuba onaaleetayo ku ssente. Abaana twenkanye wakati waabwe. Kyava Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, fattakullah wa'dilu baina awladikum, mutye Allah mwenkanye wakati w'abaana ba. Temusosola baana. Gwogaya gwososola osanga yali bamu omulamu, osanga yali kutwala e Makka, osanga yali kuzimbira, osanga yali kubudaabuda n'akujjanjaba. Eyo ensonga emu. Ensonga ey'okubiri, kaswatul abu ala abnaihi, abazadde okuyisa obubi abaana fi sigarihim, nga bakyali bato, abaana ne batukyawa. Omwana n'omukwata engalo n'omwokya, n'omusiba bw'otya engalo ku ssanja n'omwokya, n'akula ng'alaba enkovu ne bamunyumiza nti maama we ye yakwokya. Mbw atutte 5. Nalabako omuzadde omu nga nkula gye nasomera primary, yali mukambwe nga yeeyisa bubi eri abaana be. Yasibanga omwana bw'ati ku ggaali, omwana ajja agiddukirako emabega ku ggaali nga ku kasozi tavaako. Omwana n'asindika eggaali n'amuddusiza ku muguwa okuva ensotoka paka Bukolooto, nga bw'olaba okuva wano e Lugazi paka ne wali Embalala, nga mukambwe eri abaana. Omwana n'akula n'akwagala, n'aga nti eno enkovu taata we yagireeta, eno enkovu maama we yakwokya. Kaswatul abu ala abnaihi, bataata muyisa bubi abaana nga bato ne bakula n'obukyayi mu mitima. Mutunulire Nabbi Yakubu, abaana ba Yakubu bamuyisa bubi, bamunakuwaza olwa muganda waabwe Yusufu, n'akaabira Yusufu Yakubu mutabani we, n'atuuka n'okuziba amaaso. Naye ku nkomerero abaana beetondera kitaabwe. Yabaddamu nga tatunudde walala, n'abaga nti sawfa astaghfiru lakum rabbi, kanneegayirire Katonda abasonyiwe. Yakubu n'asonyiwa abaana be nga tasoose gamba muntanze ente 10 mugule boardingi, yabagamba bugambi kanneegayirire Allah abasonyiwe. Naye abazadde ba wano tuba twakolimye dda, tonziikanga, tosemeranga ku maiti yange, webe naaliza sikulabangawo. N'awandiika n'ekiraamo, n'asazaawo n'omwana, n'atandika omutottola peegi nga nnamba, annyonnyola mwana.
okuyisa obubi abaana nga bato ne bakula n'obukyayi. Mulimu abaana abamu abatuuka ne yeebuuza naye oyo ye maama wange nzaalira ddala, ng'alaba empisa gy'omuyisaamu mbi. Omwana atuuka n'okubuuza banneyiba bassenga abe, ddala oye taata anzaala oba yandeeta buleesi wano okukulirawo? Galaba omuyisa bubi omuto kyalinga alinga ali mu kkomera. Abaana balina ebiwundu by'abazadde ku mitima. Abaana boolina bayisa bulungi, kubasabira ne waba akunyiiziza musabire Allah mulungami. Allah mulungami ajja kusigala nga wuwo. Ne mwana abeera wali mu stenseni ng'anywa enjaga, bw'ali embwa, bw'akola kibajaga nti omwana wa Siraaji. Kati faayo nnyo eri abaana, muleme balaga bukyayi. Okyaye maama we, okyayiddemu abaana. Ensonga endala, kaswatul abu fi ta'amulihi ma'a zawja. Abazadde abali wano kano kagenda eri basajja bataata, okuyisa obubi maama w'abaana. Abaana buli we bakulaba ng'oyisa bubi maama waabwe tebagenda kukwagala. Mudda ku maama w'abaana n'okubanga abaana balaba, n'omwambula engoye n'omugaa fuluma ogende bweru ng'abaana balaba ng'ali bute, n'okwata engoye ze zonna n'ozikumako omuliro. Ono wajja naki? N'omuyita ekisiraani, n'omuyita embizi, n'omuyita embwa. Abaana banaakwagala bati. Naddala mmwe abazadde abasajja mulina okukola ennyo ebibaagazisa, kubanga abaana bali basinga kuwangaala ne bamaama. Abeera naye mu lubuto emyezi 9, n'amuyonsa emyaka 2, ali naye ayogera naye asiiba naye. Mu kiki ennyo kye mukola ekibaagazisa? Ekyali badde kibaagazisa nakyo temukikola. Kubeera mu bulamu bwa mwana, kumuweerera nakyo tokikoze. Wabula olinze ku mbaga otowe oda, otuule mu ntebe eya taata. Bakuwubiramu ddala osaana okuwubirwamu ku by'ozookola omwana. Enkolagana embi gye muteekawo nga muyisa abakyala obubi ebakyayisa abaana. Kubanga abakyala abo nga yatuuzizza abaana be n'abaga kitammwe ayagala kunzita ku myaka gino. Golooza message eyo bagirisiivinga bati? Tuyise bulungi abaana baffe. Ne bw'oba olina ebizibu ne maama w'abaana bikulumire muli munda, tobiraga baki? Tobiraga baana bo. Ekidirira ekisembayo adamu tarbiya ala alwuduhi wassaraha, obutalera baana baffe kubagunjula eŋŋunjula entuufu. Tugunjula abaana abazadde ffenna nga tuli wamu. Taata nani? Mukimanye abazadde abali wano nti talaka, okweyambula kwe mweyambulamu abaami kukosa abaana ne batakula bulungi, ne batalererebwa bulungi. Baana bo n'obalekera mujjawo n'abasuna amatu, n'abamma emmere, n'abakozesa emirimu ng'akalogoyi. Si bonna ba step mother, si bonna, naye abasinga. Batono nnyo, naye abasinga obungi abaana b'abajja baabwe babayisa bubi. Kati mugezeeko okukuliza wamu abaana. Tosuuza mukyala baana be kuba mulesa. Kyogenda okusasula abaana bo oluvannyuma lw'okubasomesa eddiini, musajja gwali wano, musajja munnange, kubakuumira maama waabwe mu bufumbo. Naye ozaala buzaazi bw'ota, olinga mbuzi ya ku kyalo wakisa buwakisa, n'otambula n'ogenda. Olina abaana 18 mu bakazi 13.
bonna bamaama baabwe bagenda obwana buli awo bulinga obuli mu ssomero buli mukazi ajja n'atuntuza oyo n'agenda bannaayo abakyala abali wano bamaama mugume mukuze abaana bammwe mu maka temuleka baana bammwe ebbali bwe mubaberekera babayisa bubi mutuule n'abaana bammwe n'ennaku at least otuule ku lw'abaana so si kimu bibiri anyimye emmere nkweyambuludde n'abaffe bagibammanga naye ne baguma ne batuula nakati bakyatudde ne batukuza era tubeebaza naye mulimu abaana ab'ennaku zino abaana bawala abatakyalina bugumiikiriza tangulidde bizigo n'onoba n'oleka abaana bano bakyasobola okugula ebizigo bano nga bwe mubalaba bano mugume buki abanaaguma muwanike ku mikono mugende nti tujja kuguma basinga nga muli bakoowu kyentegeeza okubalabire maliriza nkomye wano ekisembayo ekisemberayo ddala kathiratu tawbikh wallawm lilibni okuyitiriza okunenya ennyo omwana okuyitiriza okunenya ennyo omwana buli kamu n'omunenya omwana ne yeetamwa n'omunenya n'onenya n'ennyina n'omunenya n'omugamba olunaku lwe nakuzaala ndwejjusa togamba mwana bigambo ebyo tonenyanenya nnyo mutabani wo tonenyanenya nnyo muwala wo akasemberayo ddala obuseegu obuli mu bakyala obuseegu obuli mu baki wano n'ozaala abaana n'obajjawo n'obagabira haji twaha olw'okubanga alina ki abaana n'ogenda ng'obataza mu bagagga neeyakwogerezaako n'omusiba omwana kubanga omulaba alimu akaki gyoba olaba ddiini nga bazireese mu maka gaffe oyinza okuzirika kati obuseegu obuli mu bamaama mu kuzunza abaana mu bagagga nga babajja ku basajja ne babagabira abagagga nabadde n'omwana omuwala emabegaawo kissa ye yannaku yannuma n'enkwatako omukyala yasitula omwana we ng'akuze myaka 18 n'amugaba ew'omusajja omulala omugagga bino byenjogera bya wiikisi nga 3 emabega n'amugaba ew'omusajja omugagga omwana n'awangaalira eyo kati alina emyaka 23 omusajja ono omugagga gye baamugaba n'akizuula oluvannyuma nti omwana ono si wuwe n'amutwala ku DNA omusaayi gwagenza okudda nga tebalina kakwate n'akamu omusajja omugagga n'avuma omwana n'amulangira n'amugamba buli kigambo ky'omanyi ekibi kakazi kattu ne kakaaba ne kakubira maama waake yakagabayo omanyi maama kye yagambye yamugamba mu ebyo byonna sirina kyennumiddwa ekinnumye ze ssente nze mbadde nfuna mu musajja oyo omwana kino kyekyankutteko ennyo omwana yaŋŋambye seeka simanyi oba ndisonyiwa maama kubanga kati ndi mu bbanga eri gye yanzija tebanzikiriza kuddayo eno w'omusajja gye yangabanga nkuze n'okkula omusajja yanvumye n'ampemula n'akola ki n'agamba maama wange simanyi dduwa gye nsobola kumusabira
neraba statement ya maama ekinnumye sente zembadde nfuna mu musajja oyo kyekiŋŋambisiza obuseegu bwaki obuli mbaki mu bakyala mu nsonyi okukozesa ekigambo buseegu naye nga sitegeeza mwenna naye nga mulimu abaki abaseegu obuba buki buseegu. Saba Allah tuwe okulongoosa n'okudda gyali olubeerera. Saba Allah tuwe okulongoosa wakati waffe ne Allah. Saba Allah tuwe okulongoosa eri abazadde baffe. Saba Allah tusonyiwe ensobi zaffe. Saba Allah tuwe abaana abalongoofu. Saba Allah tuwe abaana abatugondera. Saba Allah ezzadde lyatuwadde alifuula ensonga egenda okutuyingiza ejjana. Saba Allah ayingize bazadde baffe ejjana abasonyiwe ensobi zaabwe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaze tukuze ku baana baffe. Saba Allah atuwe obusobozi obulabirira ezzadde lyaffe, atuwe amaanyi agawerera abaana baffe mu masomero ag'eddiini. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Abantu beerugazi mbeetondera bakampita wano okusaaza ejjumu eb'emyaka 4 naye mbadde sijjanga olwajjaamu n'okutya olugende luno olwajjaamu waayo, naye kenzize mukkirize bye naalisomye mu khutuba n'okujja kwange wano muzibuka amaaso byonna bigweredde wano olwaleero. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuweemu obuki era neebaza zibuka amaaso olw'enteekateeka ennungi. Sheekh weebali kwewaayo kusaasaanya ddaawa. Saba Allah akkirize akuwe ikhilaas, akulongooseze, akukingiriza ebizibu ebisobola okuva mu bintu bino, akuyingiza ejjana n'ezzadde lyo. Naffe ffenna abajja mu darusu zino Allah atukuŋŋaanye nga bwe tukuŋŋaana mu darusu zino Allah atukuŋŋaanye mu jjana firdaus. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Bane mwagale nnyo abazadde, mwagale nnyo bazadde bammwe, taata ne maama. Nze simanyi ku mutima kuno kyenjagalanga maama wange. Taata wange saamulabako kiseera kinene era buli we mulowooza bwe nti saamulabako sobola agamba nti bwe twali wano taata naŋŋamba kino, yafa ndi muto. Naye oba nnyinza okuba simanyi kwagala, naye mpulira okwagala maama wange ku mutima, okwagalira ddala. Naye mmwe abalina abazadde mubatwale nga kyamugaso, abalina abazadde mubatwale nga kyamugaso. Mulongoose gye bali mubaagale bamaama, baagale bataata bamwe mbawulirize ebigambo byange ebyo. Addala eno message egenda eri bavubuka okusingira ddala. Muyise bulungi abaki abazadde. Saba Sheikh atwanukwe ebibuuzo nga bibyo by'onooba otuwaddeko kuba bingi. Tukweyanza mukadde waffe, barakallahu fikum. Sebo twalonze omusomo ogwo kuba gwe ogusobola. Barakallahu fikum. Kakasa ti message etuuse si bwe kiri. Nze tubiddeko abasajja Sheikh abagambye abalinga embuzi y'okukyalo bamuwakisa buwakisa mbatumiddeko. Barakallahu fikum. Oba ntumireko ne ku bakyala amwe batumireko abaliko wano mugenda ku byeyo mbatumidde. Barakallahu fikum. Ebibuuzo ekibuuzo ekisooka ndowooza bana emuwira akawo k'emmere tugenda kulya temufaayo. Bwe tumala okulya seekamuza kawiira tukwatemu paka biizinillah mwe munaaga batusulawo. Seeka abaami nga bayitirizza nnyo amasimu ekiro, tebakyayina budde bwaffe n'akamu, tebakyasaalako kiro. Seeka essimu bazivaako leeti nnyo, tikitooko efuuse tikitooko, watugambireko.
kisookera ddala si kya buvunaanyizibwa era tekiweesa mukyala w'ekitiibwa okumala obudde ku ssimu ng'olina omukyala. Kino njagala bbawa buwi magezi buli wootuuka nga awaka obudde bw'essimu bukendeeze obuwa abantu bo. Kibi nnyo okuba nti oyogera ku ssimu ate ng'oyogera ne bamalaaya, ate ng'olina omukyala awaka abamu bakukutira ne mubikunta ayogereramu. Ne bw'oba olina hakki bbiri, buli wojja ewa maama Abudu oba ozze wa maamaani atereka kwogera n'oli nga munyumya. Olwo ate kiba kikuleese eno kiki? Walisigaliddeyo ddala ewa maama Siraaji, naye zze wa mukyala ate onyumya n'oli atali nannyini kiki? Nannyini kisajja. Abasajja mubadde ki? Mwewala amasimu mugakendeeze. Oli mufumbo, oli ku online TikTok, oli ku live. Okola otya live ssaawa 9:08 omusajja omufumbo? Nina bembuulirira. Gwe ali mubikunta akulemye okubuulirira. Oli kuba banno. Nfo ky'okulongoosa ono omubuulirire asaale asome Kulaani, wabula oli ku TikTok online, ali ku live ssaawa 9 ssaawa 10. Aina tahajjud. Musaala ddi tahajjud? Amasimu gatabula, era amasimu gatabudde nnyo amaki? Amaka. Beesiimye abakyala abali wano nga babba bammwe mumanyi password zaabwe ez'amasimu. Wangi maama beesiimye, be batono. Beesiimye abakyala nga bamanyi password z'abaami baabwe. Ng'omutuma butumi genda okole bwoti mu ssimu oggyemu ennamba ya gundi, ya maneja gundi omukubire. Kitegeeza waliwo ebikyamu bye mukola ki? Bye mukukusa. Eyo nsobi. Bakyala babawaako obujulizi. Temubawaako obujulizi? Abawanika emikono nti abasajja abakukuta nnyo ku masimu wanike ku mikono. Ndowooza olaba. Ebibuuzo byammwe mbimaliriza. Ebaliyo kirala? Enjawulo eri wakati wa aqiida ne tawhiidi. Tawhiidi bwe bagyogerako bategeeza aqiida, bwe boogera aqiida bategeeza tawhiidi, wabula aqiida aam kigazi kubanga kiyingiramu n'ab'enzikirize ki? Enfu, ng'abasuufi, abashiya, abakadiyani, bamu'tazira, bakhawariji. Ebyo byonna byonna ekibikuŋŋaanya ki? Aqiida. Okutunnyonnyola alfiraku dalla, ebibinja byakola ki? Naye boogera tawhid tegeera nti bategeeza aqiida, naye aqiida aam yongazi kubanga eyingiramu n'ebyo ebibinja byakola ki? Ebyabula okubisensula n'okubimanyisa abaki? Abalala basobole okubyewala. Naye at-tawhid ifraadu llahi bil ibaada, kwe kwawula Allah mu kumusinza bi asmaihi wa sifaatihi. Ntegerekisi yeyo enjawulo eri wakati awo mu bufuzi. Nga engeri gye tuli mu kwanukula ebibuuzo bwentyo bwe njagadde okukiteeka in brief. Ntegerekisi? Naam. Okukola ngaani? La. Nabbi teyaweerezaako mu gavumenti ya jahiliya, teyakolerako mu gavumenti yaki? Eya jahiliya. Empangala ye yenna siirayo amanyikiddwa kuviira ddala ng'azaaliddwa mu kuvubuka kw'emirimu gye yakola. Yagenda e Shaami mu katale n'asuubula mu maali ya Khadija, n'alunda ku mbuzi z'abantu b'omuki?
b'omu Makka so teyali muweereza mu gavumenti ya jahiliya nti oba yalinayo ekifo ntegerekisi. Naam. Edduwa ya 40 mu busiraamu teriyo, eyo yammwe nga famire, naye mu busiraamu obwajja n'ennabbi, obusiraamu obuli mu Qur'ani ne sunna ze, obuliko entegeera y'abasahaba tebalinaayo kye bamanyi nti edduwa ya 40 ngeera weetaliiyo dduwa ya nnaku mmeka, ngeera weetaliiyo dduwa ya lumbe. Ezo edduwa abaatukulembera abalongoofu tebaazimanya, so si nti tebaazimanya, wabula kyentegeeza tebaazikola. Kumbe nabo baafiirwa. Saagala mugambe nti okufiirwa kutandise ku mulembe gwammwe. Nabo baakola ki? Ate nga buli kalungi sabaku ilaiha baakakolanga ki? Baakanguyiranga buli kalungi. Kali kibakubanga ekyo kyalimu akalungi la sabakuna ilaiha, be baali tusoose okukikola ki? Kubanga khairu nnansi karuni, nabbi yagaa nti abasinga obulungi, ekyasa ekisinga obulungi be basahaba. Obulungi bwabwe buli mu kuteeka mu nkola ddiini. Ekitaali ddiini ku mulembe gwa nabbi tekisobola kubeera ddiini ku mulembe guno. Ekyo kigambo kya Imaamu Malik. Ati n'olw'ensonga eyo mu busiraamu, bw'oba oyagala busiraamu, edduwa ezo zitandika eno ku Dawlatul Fatimiya mu kyasa ekyomusanvu nga kitandika. Zitandika ezo edduwa. Naye fi ahdi nabi wa fi ahdi sahaba hatta attabi'in, ebyasa ebya alquruni almufaddala, nabbi byasukkulumya ku balala, enkola si yaayo era terabikanga, era si yaffe, wabula ngunjeewo. Zagunjibwawo buki? Akati omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo n'agamba nti seeka tetusaba edduwa. Tusaba. Omusiraamu ekyokulwanyisa kye kiki? Duwa. Naye so si mu nsaba eyo, kaifiya yaayo si bwetyo. Beera mu swala, sabira bazaddewo. Tuula ku musaalo, basabire. Nga bw'oli wano, basabire. Oli mu mmotoka, basabire. Tekikwetaagisa kumala kuŋŋaanya baabule n'ebweya. Nga bwe tuzze wano erugazi n'okuŋŋaanya, muli omuceere, mukole ki? Omuwali mwajje, munyokeze akabaani, musaalire nabbi. Edduwa ewedde. Walladhina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. N'akasemberayo ddala buli yenna ayimirizaawo ekigambo mu ddiini, jangu tule wano, buli yenna ayimirizaawo ekigambo mu ddiini ng'akiteekawo, ng'akikola ki? Ng'akiteekawo, yalina okusooka okuyimirizaawo obujulizi bwakyo. Hati burhanakum in kuntum sadiqin. Leeta obujulizi ku dduwa za 40 bw'oba oyogera nga kyoyogera mazima. Tuli fenna? Kaakati gwayimirizaawo ekintu, gwe gwe tusaba obuki? Obujulizi bwakyo. Kiri luddawo kyotaddewo mu ddiini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Mukkirize nkomye wano era mukkirize mbasiibule mu butongole. Twebeyaziza nnyo abantu b'erugazi nno basomi, mbadde bulijjo simanyi nti bantu bajjumbize bwe bati. Ate naddala abakyala nsaba Allah abasasulemu ekisinga bulungi. Mwewale kwewaayo ku ddiini yammwe, naye mutuyambe ekintu kimu, mutereere mu maka, mulere abaana, mugunjule abaana. Mulere abaana, mugunjule abaki? Abaana basome obusiraamu. Naye nga mbeebazizza nnyo era mbakuba n'ekirabo ekyawamu naali kibawadde. Naye lwe ndijja mu ddala